muvunaana ekyo n'agamba nedda gweddayo weerira akawungako ne Alex mama afaali eyo tategeerekeka. Mama yatukuza ali singomaata abaana babakuzizza bavuddemu bwe bali yagalidde ate mwe muyingira mu ddembe ly'omuntu okuyagala. So nalisabye bonna abakulu bekikwatako mwami Museveni toyingira mu ddembe ly'abamaama, toyingira mu ddembe lya maama wange. Badde nkwegayirira ote muto wange kubanga maama takyategeera. Ate n'ekirala owamba ali naye nange neeyongera okukyawa si kyabaagala. Famire owamba omuntu omu abantu nga asatu tukoowa bakati ffe n'otambula mu famire yaffe tebakyayagala kumanya. Lwaki mutubonyaabonya? Lwaki temutulekereddemu? Leka tuturagolinge n'akatono ke tuyina naye nga tuyina emirembe mu nsi yaffe. Nze Rita Namuwaya, Mukama abawe omukisa. Okay. Katufune familia ya Chibya Peter. Alamusiza abanyago ne basebe. Bale kucha. Abanyaga bamutawo Moses. Nandi mukulu wa Chibya Peter bamukwatira nansi na Chebango. Yali ava kukola ayimirira ku stage ya boda. Abuza ku mikwano gye. Drone we yajira omulundi gumu nesiba nebakwata ne banne basatu ye n'abawakuna ne babatwala bandi ewaka omukyala nkubira ngamba mulamu toba mukutte namubuuza akoze ki ngamba simanyi naye ndaba piki gye bakomezaawo naye bangambi bakoze ki bamukutte batandikirawo ne batandika okunoonya tugenda ku poliisi ezeetoloddewo netunoonya nga bwetutuuka batugamba nti bamulina. Kati omusirikale omukosi n'atugamba nti ffe bwe tuba tukwata abantu tukosa patro na bodaboda webanga drone yemukutte ffe tetumulina abasikale bebakolaki ne bamulina era ne batugoba. Tweyongera okunoonya netunoonya paka wetwatuka ne tukoowa. Then obaayitayo emyezi gyalinga 3 mbandi awo ng'omukyala nkubira mukyala we ngamba mulamu muto wankubidde essimu naye ayogedde ekintu kimu n'angamba nze tata Nathani bansibirawa Kitalya. Kati omukyalo omu musirikale Kitalya ye yakwata essimu n'amuyamba n'agimuwa n'ankubira mukyala we naye omukyala n'amugamba mugambe essimu ntaddamu gikubako oba bakimanya nti nze ngikuwadde okubira abeewammwe nyinza okufiirwa omulimu ate ne banzita n'okukola ki n'okunzita. So Peter bw'atyo bwe yabuzibwawo Desemba ng'ennaku z'omwezi 4 paka saawa zino tetumulabangako naye tusaba gavumenti in fact tetugenda kwegayirira tusaba otuwa abantu baffe kubanga famire zaabwe zibonaabona zeetaaga okulabirirwa n'olwekyo okwagira omuntu gw'oba oyagadde si musango. Tusaba tusindikira abantu baffe bakomewo okuba baleka famire ze z'okulabirira. Then ensonga endala aba human rights bankubira ne bansaba okunsinkana. Olunaku lwe bankubira nali siringo nembawo olunaku olulala omukyalo omu ne driver bavuga emmotoka ne bajja yali gavumenti ne bajja ematuka ku kisaawe ne bansinkana ne banzijako information saba kontakti ya mukyala oyo gwe bakwata nenjibawa. Nalowooza nti oba oli awo bagenda kukola ki bagenda mukubira tebamukubira paka kati tebamukubira. Kati lwe baddamu ne bampita ne bankubira nga twagala kusinkana osobola okujja eno kweda office ne mbagamba nsobola bwe nagenda walayi teri yanfaako natuula n'enkoowa ne neekuba nga teryannyeze ne neebuuza kati bampitidde ki. N'olwekyo tusaba bannange batuyambe batuwa abantu baffe kuba famiri zaabwe zibonaabona famiri zoonoonese. N'olwekyo bannaye batuwa abantu baffe owatali kakwakulizo abantu be baatwala singa mugamba nti mulina omusango gw'omubavunaana mwandibalese mu kkooti naye tosobola kusiba muntu myaka 3 tomuleetanga kweyadde mu kkooti. Ensonga endala bannaye bannamawulire tubeebaza okubayitanga ne mujja naye ekintu ekimu ekituluma tubawa information naye ate baziteeka ku TV tezijjanga bwe zirina kubeera. Mutemamu ebintu ebituluma byetwogerako ennyo ebituluma ennyo tebabiraga
ate ebirala ebitakola makulu byemuteeka ku TV nsonga ki? Tweyanziza nnyo, mwebale kujja. Hassan Mubiru. Tugezeeko twanguyeko kubanga nga bwe tubagambye bano abantu bwe bava wano bagenda ku Human Rights Commission. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amani agange nzimubirira omwana wange bamwagala okusomesa Novemba bajja wakasaale kaalikuzekira omutwala alimuolunalamu kyanyemu nga takikwatanga tunoonyeza amakomera yonna tetunaba twagenda ku poliisi abantu bamutwala bajja kumusa oddeeyo paka nabatunoonyeza buzibu. Zimula Dennis. People power, our power, Madam Sizamina, Madwan Bana, bali kujja bannamawulire mbeebaza ne mbasasira kubamuyita mu mbeera enzibu era mukwano nkyali kumukenke mukuba ekyanegulwa amanya agange nze nasuna koosi anje Amaziga Dennis. Zimula Dennis yabuzibwawo nga 2 Novemba 2020 okuma ekyebando nansana bamukwata essaawa zaali 5 ez'emisana mukadoni yejjajja ne parkinga mu kadwedding center ku transformer waitanda kikanga 10 wajja akamotoka akatono kaali ka braka baita Subaru kapakinga ate opposite nga wali drone kamotoka ako kaaliko ebifaananyi ebya Museveni. Kakati Zimula Dennis aveeri ayitawo bw'ati Shafiki Wagolo Shafiki Wagolo wano naye bamukwata kuolwo akwata ku mmotoka eyo akolonako bw'ati bamukwatanga olaba enjuki eziguddemu obwejjinja Shafiki yalaba kujja sente ku mobile money naye bamukwata nabateeka mu drone bali abantu nga 6 nabateeka mu balina zibatoon bagenda babakuba nabateeka mu drone nesimbula nedduka negenda nabajja wakati bagamba Dennis bamututte nengamba baani bagamba drone ebitutte tugenda ku poliisi ne tukootinga tugenda enasana nga twaliwo bagenda ebizira nga taliyo tugendako emityana zinayabula tunoonyeza Zimula akoze eki abuze naye nebaza nnyo abanyuma okubala nnyo mutubeereddewo nnyo omugwe mukola munene tugusiima nange ndi omu ku abo abakomishoni bakolaki bakontaktinga bankubira essimu nali waka ne baŋŋamba oli luddawa ne mbalagirira otuka enansana atambula booti omuntu bamutraining center mumukubire okuva awo okujja waka mutiko batuka mu trading center bankubira neŋŋenda mbalabe ne babuuza mu mmotoka ki ne baŋŋamba emmotoka iriwo etikuluka na wesi togiraba ne ntyamu nga ngirabye n'amazaali za gavumenti nenzuka sekretale yali lunch hour nemuga sekretale emmotoka eri gyolengere parkings opposite ne police nkubidde essimu babuzaawo nnyo abantu mutalwa nga bamutwala in case bwemba misinze mutegeere emmotoka ekoze eki entutte kasekretale biza yali alya mmere nampa wa defense sobani kati yakafa mwami Kakumba nemuga mwami Kakumba nti bankubidde essimu sibamanya abantu nemmotoka yiyo myufu zemmotoka enamba emyufu nzitya zibuza abantu nengenda naye nemugamba ensooka empisa ngenda mpa statement ku mutabani wange yakola ki yabula kubanga bonna baliwo informed ensonga eyo netutuukawo walimu abakyala 2 ne bakulawo nembagamba bannaye nze ntidde nebbanga neyajja nembaga nze ntiddemu namba zino nzitya koba totya tuvudde naggulu tuli balwanyizi baddembe lyaki lya buntu nemuga mwami Kakumba kiwulidde koba tuula konze ntula naye mutwala wa nze nga ntya koba you're just going to park around the mosque there
nentuula ne bambuuza byonna ne mba statement from A up to Z ne bamaliza ne baŋŋamba kati gwe ki tobadde oyagala naye nga kyensinga okwagala mu byonna njagala omwana oyo abe ng'akomezeddwawo kubanga tetumanyi weyabawusize ate nga bamukwatamisana nanga bwena obukafu ne mugamba ye obeega okuprovinga out genda ku stage ya bodaboda wali obuuze abantu bonna bajja kuwulira byenkuganga byebiki nga byebituufu kati ne baŋŋamba singa gavumenti ebekubuuza kyekuwa okisaba ki nemagana saagala ssente njagala ki njagala muntu nebanga tujja kuddamu tukubire wayise ennaku 3 naye bali kyonna ddamu kukola ki kunkubira naye nga bannange mwebale nnyo mwebadde abannuupu omulimu gwemukoze tebunafuna abantu baffe tulina essuubi mukama nga atukoze eki atuteeddemu bwangu saaba Museveni yonayona gy'oli ebintu byonna birabikugu ebiri mu bbanga ebigenda mu maaso obiraba tuyambe ddala babanga abantu baffe bakwatibwa kituufu tukimanyi tuwulira ennyiike ku mitima tetumanyi wa gye bali bwambavulana emisango gyamuffe gye tutamanyi mubaleete mu kooti tujja kulirwa bwe mbamu abattanga ddala baafa mutuwa emirambo gyabwe tugiziike tumanye nti tubazise bali bambuuza buli kimu n'ekibabuulira ne baŋŋamba mbabazi bw'anaaba abuze bajja kuwa buli mwezi ssente ze banaaba babaliridde ne mbaganze nga saagala ssente njagala mwana wange yabadde andabirira nasanyalala emikono sikyalina kyensobola ayina abaana nze njagala mwana wange akomewo ne baŋŋamba bw'anaaba talabise kyekiddako nembaga simanyi mwamanyi nabaŋŋamba nti tugambye nti bw'anaaba abuze bajja kuwa buli mwezi ki ssente ze banaaba babaliridde kati ate bagamba batya nti ate tebatulaba nti oba batugadde bagigaddewo ng'ate bajja ne twogera nenjogera nabo nze nasookedde ddala ku lisiti oyo mukyala wangadde ng'ayogera ku puroguramu ekikutte omubabiro saawa 5 ez'ekiro seebase nakutulo maama mukyala wangadde oli mukyala muzadde nensuubira obulumi bwe tulimu naye mpulira sikyalina n'amaanyi gasobola kukola kira sikyasobola naye neebaza abannuuku abaana bambabazi agituuma ttiimu lugongo yetulabiridde ttiimu lugongo yatweyanziza tweyanzidde nemutta n'obudde nemujja nemutulabako nemutuguya tweyanzidde nayogera neŋŋamba mukyala nankabirwa mwatugamba abaana baffe mubayina lwaki temubatuwa neŋŋamba mukyala lozise ninde wagamba nali kulete nogamba nti akalulu wakisoya kakolebwa naye nkugamba nga bantadde ku Facebook nenkugambe ekyakozesa obubi akalulu kuwamba abaana baffe naffe abaali aba NRM tetusobola kuba kalulu ng'abaana baffe bawambe kati ate bwemuvaayo ne mugamba nti ate abaana baffe temubalina tubeewuunya mutuyambe mutuwe abaana baffe nze
abaana nalina babiri, omu yafa accident n'akafaananyi mbadde nkaleesi, yafa accident nga wa myaka 22. Kati oyo gwe mbadde nnina era kwe kwetuuma eryakawenja sirinyali. Ekwetuuma eryakawenja ngagamba maama yabadde kumba kine yabadde alabirira maama. Kati nze kampenje sente nsobole okukola ki? Okulabirira maama. Bannange abannuku neeyanziza amagulu gaali gannuma ne munzijanjaba neeyanziza nnyo neeyanzidde ttimu bubongo yange. Kale, Semudu Michael. Amannya Afero Matthew ni muto wa Semudu Michael. Semudu Michael yawambibwa ennaku z'omwezi 22 Novemba 2020. Bamujja mu trading center ogita munaku naye abeera Kinoonya asanafu wali amakage. Yawambibwa ennaku z'omwezi 22 netwali tumanyi bamututte ku poliisi naye netugenda ku poliisi enateete kuba drone bwe yamuwamba ku munaku yakwata lye ligenda erugala. Abamuwamba baali bambadde ebintu bya bbulaaka ngera balina n'emmundu empanvu. Kati bwe twatuuka ku poliisi enateete ne bamunoonya mu kasitode nga taliimu, ne batusindika ekibuye nga taliiyo, tugenda ku Old Kampala nga taliiyo, tugenda ku ekibuli naye nga taliiyo. Ekibuli batugambye tugende tukuleku fayiro ku Old Kampala. Old Kampala nenga nefuna reference eno ennaku z'omwezi 26 Novemba 2020. Okuva olwo tetuddayo mukulaba ku Semudu Michael. Netugenda netugulawo omusango netugenda mu kooti paka mu high court naye era tetulina kiramu kitwafuna. Ne batugamba tugenda kukaddeme ly'obuntu enaggulu netugendayo netugulawo fayiro. Ne batugamba tujja kuddayo. Kati nze waliwo abakyala abadde nga bankubira okuva enaggulu eyo nga bambuuza nti Michael Semudu yalabika, naye nga nze mbagamba titumulabanga nga bagamba kati ogira kyamunoonya. Naye waliwo ekiseera minisita Jejo ate bwe twaddamu okuwulira amannya agaasomebwa mukyala Nabbanja ng'olwo balonze balwa minisita abalala ate Nabbanja teyamusoma. Luli Jejo ng'akyali minisita wa Internal Affairs yamusoma ate Nabbanja bwe yasoma wano teyamusoma. Okuva olwo tetuddangamu kuwuliza mawulire gakwata ku Semudu Michael. Naye Semudu Michael tumunoonyeza mu mawulire luddawa akakiiko eddeme ly'obuntu enaggulu tugenzeeyo. Ebyo batukubira bukubizi bakubira essimu ne bagamba tugenda kuddamu tukuddemu. Bwe bakuddamu ne bakubira mwamulaba tetumulabanga tugenda munoonya. Ne kati nabadde ndi ku TV nga tulaba nti baclosinga files zino nga bagamba bano tebaliiyo. Naye Semudu Michael enational ID yiino yazaalibwa ennaku z'omwezi 2 ogw'omukaaga 75 era ne bazadde baffe gye bali. Amanya Babwe Agnes mufuze wa Lusukulu mwami wange Kanata Muhammad bamutwala omwaka gwa 2020 ennaku z'omwezi 27 bamujja mu nju saa 4 n'ekitundu ez'ekiro baakuma olugya kumenyeko ne bamutwala naye tumunoonyezza nejja kulya tutundyako nti bamulabyeko oba ali wano oba ali wali. Abasajja baalinga 6 abaayingira mu nju bambadde ebyambalo bya bbulaaka naye kwaliko omwami omu ng'ali muleeyi wabula yali ataddeko masiki ne katopi ku mutwe atoyinza mutegeera naye nga bakambwe bakutte mungu nga bakutte buli kisi n'emiggo gy'aliko. Naye banayimba bange bagamba nti abaasigadde ate wabweru nabo babadde bangi abalinga abagamba nti bano oba abantu tugenkanawa. Omwami wange bamutwala bamukuba emmotoka zaabwe zipaakinze awo ku luguudo ne bamuteekamu ne bamutwala naye tumunoonyezza nejja kuli eno talabika.
tuli abakyala bana Kanata alina maama we ne gye buli eno takyatambula puresha yamukutula amakubo ali awo akaabira awo essaawa eno n'alibadde naye eno naye tasobola kutuukayo. Twasigaza abaana bali 14 buli mukyala alinako abaana nina abaana 5 naye ninako omwana yalwala nga n'ekimuluma sikimanyi n'omwaka guno tagusomye ali waka egye buli eno kati nasigaza bebi ali wa mwaka gumu essaawa eno wa myaka eno naye ambuuza taata we nga n'ekyokumugamba sikitegeera kuba bwalaba banne nga bagaa kulikaawo taata kulikadde n'ambuuza mama taata wange ye aliwo naye nga sirina kyamugamba naye nkaabira gavumenti ya Museveni bannange batuyisizza bubi. Mu butuufu omuntu agamba atya nti tebawamba bantu abo bali ku byabwe gye bali mu kyalo kye bwe twandize ne tubeera wano nga tulinga abatalina byakukola olwo ne tulina be tulabirira kati twalitambudde nga ne tujja eno ng'abantu baffe gye bali batuyambe bantu baffe babalina oba baafa nakyo bakitubuulire tumanye nti baafa tubiveeko naye batulumizza nnyo. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Katonda n'ensi yange ntera kivuunula nti yenna alina olukusa okukola kyayagadde ensi yange ye Katonda yekka. Bamuyita Sheriff Maganda, muto wa Juma Maganda yabuzibwawo ennaku z'omwezi 24 Ogwokutaano omwaka guno. Twali ku mulimu awo yali akolera baba abasajja abajja muleya bangulumira mu disitulikiti y'e Kayunga. Abasajja abajja muleya ne bamutwala ku drone, bamutwala nga abasaaga banga abanyumyamu awo. Olwatuuka ku drone ne bamusindisaamu force ne bamutuusa paka police station yawo. Nasemba okuddamu okugoberera drone eyo, nasemba kulaba nga ndaba bamutwala bamukuba. Byaddirira bagendako ku poliisi olwasooka baatugoba bugobi okutuusa bwe twaddayo nga wayise ndowooza olunaku lulamba naye nga tuliko bangiko. Osi CID najjayo ekitabo n'atugamba omuntu wamwe abamutwala baali bavambuya kusemwayo era information yokka sibo gyenkuwa. N'atugamba ebisigadde temutubuuza ffe. Naye abasajja obulumi bwe bateeka ku bantu wallahi simanyi oba bo ddala balina omusaayi oba bo balina abazadde. Bakwata omusajja, abasajja atwalibwa akafiirwa maama mwaka 1.5 ne bajjawo ate omusajja abadde ayimiridde ng'embagi yaffe ffenna